naye wano wetuli njagala bakakasa mu katale wano tulina intelligence etayinaayina, tulina bambeka mu katale muno abatamanyikiddwa muwendo mbalagane wetuli wano webali nabo batukyulira. Teri muntu ayinza gamba nti Lubega simanyi wano. Kati ebyo tuwulira statement ze batutaddeko balubega banuupu bafarida banuupu bamaisimolo ab'obutale abali kati neweewuunya endowooza y'abantu abo abatwala ebyo ebigambo ebitali bituufu. So olunaku olwaleero ngaffe abeegattira awamu mu butale tuzze okulaga enyiike yaffe eri gavumenti, tuzze okulaga enyiike yaffe eri pulezidenti waffe gwe twagala ennyo General Yoweri Kaguta Museveni. Ffe bukyanga tubaawo tetulondangako mulala gwe tumanyi, naye enyiike gye tulina yeeriwa be bafere abeerimbika ku ye ne bagamba nti pulezidenti yatulagidde. Pulezidenti tusaba oveeyo omenyewo ebigambo bino bye tuwulira nti walagidde bano abafere ba John Kabanda ne ttiimu yaabwe ne bakama baabo abali waggulu ababawadde okukola omulimu guno tutegeere ekituufu. Era bwe tumanya nti taata gwe walagidde fe abamu tujja kwamuka ekibuga tudde mu kyalo tulime, kubanga ffe tetugenda kufugibwa bafere, tetugenda kufugibwa bantu batali ba bizinesimeni. Twagala abantu abatuufu abaffe betukola ki betuba tutambula nabo. Ffe missoni yaffe eriki? Missoni eno tugiyise kugoba bafere mu Kampala kubabulisaayo ddala. Era ffe tugamba President Museveni watuwa ministry ye Kampala, wabula ministry ye Kampala twandibadde tulowooza mu kaseera kano taata gijjeewo era kutujja ku mulamu ate teri muntu yenna agenda tujja ku President Museveni ne banayogera ebikankana ebifaanana bitya nti tuli banuupu. Ffe tetugenda kuva ku President Museveni. Abo bennyini abafeera abeetuuma ekyo siba tebawagira gavumenti. So njagala okubategeeza basuubuzi bannange nti KCCA bwebeeremeddwa ebintu byonna enoonyeeyo abantu ab'omu butale abasobola okwekolamu omulimu nga bwe twekozeemu omulimu guno tusobole okweddukanyiza obutale. Okujja abantu mu butale ng'abakulembeze ng'omukyala eyali Nakasero mobilizer w'omulungi Farida Kimuli owe Nakasero oyo yali mobilizer wa President Museveni mpaka kati. Omukyala oyo wandikoze naye newankubadde omujje ku bukulembeze naye n'asigala mu katale ke ng'akolagana n'abantu kuba bamukkiririzaamu bangi. Maisimole Wandegeya yandisigadde mu katale ke n'abantu be, oba omujje ku bukulembeze naye asigalewo ng'atambula n'abantu be. Naye obutale bwonna bujjudde abafere bagenda ne baleeta ba market master. Nze wano okufa n'obutanyagwa mbalayirira tetujja kukkiriza market master wano. Tutobye tebamanyi bye bakola bagenda ne bayingira ne bateteganya enteekateeka zonna. Ab'obutale abali wano President Museveni twagala okugamba bazze kunga abasuubuzi abakolera ku nguudo bajje bakolere mu katale ke wagula. Ffe tetuzze mu ntalo tetulwanagana na muntu yenna, naye abatuwalana bebo bwe watuwa mu kibuga Kampala. Twagala okutegeeza President Museveni ministry ye Kampala terina byekoledde bannayuganda, terina byekoledde bamufunampola, terina byekoledde banaku. Tusaba gwomanyi naye okyuseemu awo. Zingiddwa bannabyabufuzi b'otuwadde otukulembera. Taata Pulezidenti olunaku olwaleero tukize wano okulaga enyiike yaffe obutali bumativu olw'abafere abeerimbika mu linnya lyo nti gwe walagidde bateekewo ekibiina kya futa. Twagala okutegeera futa yaani? Futa yiyo pulezidenti waffe? Futa yaani? Kuba bagamba obuyinza babujja eyo nga bakulemberwa minisita wa Kampala. Ekyo tetugenda kwekwekerera, tetugenda kirumamu okufa n'obutanyagwa. Teri muntu agenda tupaatiikako ebyo bintu. Ffe tusaba Pulezidenti akatale ke watuwa bannange bonna bavuddeyo baze bakuŋŋaanidde wano
mu butuufu nga beebaza ekifo kye watuwa yeekaze 10 naye enyiike gye bayina yeey'okuba nti abafere beerimbika mu bifo ebyo. Era mbasaba baganda bange abazze wano buli omu agenda kwogera enyiike eriye, naye tetuvuma ffe, tetuvumya muntu yenna, wabula tulaga butali bumativu. Buli omu agenda kulaga enyiike ye. President Museveni ovagala tusibako bafere mu Kampala, tetwagala muntu yasoma kujjanjaba bisolo ajjajjanjaba abantu nti ajje agende mu byenjigiriza. Nedda, twagala omusuubuzi yennyini yabatuula mu doketi eyo eyinza otuyamba ku lwa Uganda n'ensi yange. 16 KCCA president bw'abanga bahayalinze omuntu oyo kitegeeza tebasobola. Ministry ya Kampala bweba yahayalinze John Kabanda kitegeeza tesobola. Ministry gijjeyo KCCA omugaso gwayo ki? Yegulira obutale bwonna naye bugiremye, kubanga naye bwekkiriza Kabanda akuba olukuŋŋaana enkya egenda kubeeresa obuzibu. Bino ebigambo tetubyogera kutiisatiisa, bino ebigambo tubyogera nga tulina enyiike ku mutima. Tetwagala ntalo mu Kampala, mugenda tutisa entalo mu Kampala. Ffe tugenda kulwana mpaka kwasembayo, tetwagala kutupaatiikako bantu be tutaagala. Tetwagala mutipaatiikeko baddiikuula abeenoonyeza ebyabwe. President Museveni abantu bano bakudyekadyeka, tebaagala ojje mu Kampala. Baagala kugamba nti Kampala yateredde, naye Kampala erina ebizibu bingi. Okuba ne watuwa minisita tategeera bantu, okuba ne watuwa minisita tamanyi muntu wa wansi, tamanyi munaku. Njagala kujjukiza President Museveni we twajjewo ng'otuyise mu State House, oyina erinnya lye wayita abantu awo, wabayita abanyuunyuusi. Wagamba abanyuunyuusi muzze President Museveni nzijukira bulungi ng'otuyise, n'obayita abanyuunyuusi, n'obayita ababbi b'e Kampala. Naye lwaki obatuleseeko? Lwaki batulumya emitima? Lwaki batulemezaako? Twala abantu abo gye wabajja. Omulundi guno tetwagala kudobonganya ekibuga Kampala. Wasindika wano PDM tetwagiraba, osindisa emyoka tetugirabye. PDM ebaddemu bafamire bokka be bakulidde PDM mpaka lwekitegedde nti babbye n'esente obuwumbi 2 bagusa. Ate era nekizudde bamanyi n'okukozesa amannya g'abanene ne bakutiisatiisa ng'olowooza bali ku kituufu. Era njagala okukakasa abasuubuzi nti amaanyi ge mulaze nti mumanyi kye mwagala, omutajja kuva eri abeesibeko bwesibi. Ekyo nange ngenda kujjayo gonna n'ag'omu buto okulaba nti tufuna obwekane, kubanga tewali kye yali akozeeko kyonna. Atandika kuva eri akati zategerera ab'obutale. Ab'obutale balina obukulembeze bwabwe, ab'obutale bamanyi ki kye beetaaga. So n'ebizibu byabwe babimanyi. Olaba ne buli wamu wabadde agenda busuubiza nga neggwe lwaki otuweesibako akati addemu butale. Tusaba muganda waffe ensonga z'ebyobutale zeesonyiwe, era nga ffe oba abamba kutabula nti oba Nakatemba oba atwala bayimbi oba ye buli wamu yenyigawo bwenyizi. So tusaba toteyinkuula ntalo zo tojja kumalako. Era neeyama ab'obutale tugenda kutambulira wamu okulaba nti mufuna obwenkanya. Ate abatiisatiisa amanyi okukozesa amannya nti ngenda genda minisita gundi ngenda genda, buli wamu tusobola okutuukawo. Tewali omutasobola kutuukawo. Newanawaganye tujja kubayambako tusobole okulaba nti bonna bwe mwagala musobola okuwulizibwa. Firimu zazaazanya oba mujjukirako emabegakaawo abasuubuzi be beekalakaasa olwa influence. Ekyamazima abasuubuzi waggulu emukulu najjenda nkwetondera nti namanya buli ekyali kigenda mu maaso wakati wa mukulu Kabanda n'abantu be yakulemberamu nga baagala okutataaganya n'okwokya ekibuga. Naye omulimu ogwange nagukola era ne security nagitegeeza ebigendererwa bya Mukulu Kabanda. Mukulu Kabanda
ekyamazima atomeza pulezidenti waffe ebintu bingi nga ne baminisita ba Kampala abatwaliddemu. Kyannaku nti minisita wa Kampala firimu zonna ezizanyibwa Mukulu Kabanda azimanyi ate azibeeramu. Naye tafuddeeyo agenda n'agamba yakulira mu Kisenyi. Naye olwaleero ekigambo Kisenyi takyakimanyi n'abantu abali mu wansi takyabategeera. Mukulu Kabanda meeting mukulu Musoke kyensooka okuwawaabira nti tugenda Kololo byonna nga Mukulu Kabanda ekyamazima azannya abasuubuzi komedi we atera atuuke ku pulezidenti amuwe byayagala. Kyennabadde nsuubira nti yabifunye naye ateera teyakendeezezza mu byayagala kukola kubanga abasuubuzi bagenda mu kintu kye batamanyi. Naye neebaza abasuubuzi bawaggulu eyo beekulembera nti bamala amazima ne bagakola ki ne bagategeera. Minisita wa Kampala nkusaba wankubidde ku ssimu naye nkusaba ebintu bino wammanga nga tonnakyawa busuubuzi oba kukyayisa basuubuzi ggwanga lyabwe. Gwe kennyini ekirungi oli mukazi agenze kuhijja emirundi mingi kabo ogituuseeko emirundi mingi. Mukama Katonda nga tannakujjulula kujja mu bulamu bwansi eno sooka weetereeze era okosabe Mukama Katonda akusonyiwe ku byokoze abasuubuzi. Obusuubuzi abasuubuzi banyiivu ku sayidiyo. Ffe ng'abali wansi tukimanyi nti abasuubuzi banyiivu naye ate sandyagadde byozonyigiriza abasuubuzi ate obinyigiriza ab'obutale okusinga w'obadde okikola. Osanga kuba Katonda akkiriza okwenenya osanga kano akaseera k'olinayo osobola okubeera nga Katonda akusonyiwa. Naye olwaleero abasuubuzi mbagamba ki njagala twebeereremu. Nze Ajja Tisaka nawulidde Mukulu Kabanda agamba agenda kujja okulwanirira akatale ka Kiseka. Nze nga Ajja Tisaka ndi musanyufu olwaleero ku butale bwonna obuli mu Kampala Kiseka market ke katale pulezidenti w'eggwanga kataddemu ssente ze. Olwaleero ali kumwalirira okusembayo okulaba nti abasuubuzi bwa Kiseka badda mu katale kaabwe oba abantu bano be tulaba bannaffe abatayiza ku makubo abatalina we bakolera abatembeeyi bafuna we bakolera ekintu pulezidenti kyalwanako naye ng'ate abamulwana be baminisita be. Nze nsaba baminisita b'e Kampala nga tebannaba kunoonya mu bbulu oba okuziyiza kubanga essaawa ya leero bonna kye bakolerera kulaba nti baziyiza pulezidenti w'eggwanga kutuuka mu bannabutale kutuuka mu basuubuzi. Wa mukulu Nagyendo kimanyi bulungi nti abasuubuzi babadde bakimanyi basuubirayo suubira pulezidenti okubasisinkana. Olwaleero Hajjati Misa Kabanda ne Kabanda balwana. Abasuubuzi ssente za PDM emyoga tezaatuuka zabulankanira mu ofiisi ya minisita oyo ne muganda we. Olwaleero alwana okulaba nti pulezidenti tajja mu butale tajja mu basuubuzi kumanya kituufu kiriyo. Wano wensabira security ya pulezidenti n'abamuli okumpi nti ffe ng'abasuubuzi tuzze okumuggyako enkwa ezimunyuunyunta ezimulemesezza okumulaga nti Kampala taliimu bamwagala. Abamwagala mwetuli ate tuli beetegefu okulwana paka nga tujje abantu abo bali mu ofiisi ezo okulaba nti tebaddayo kunyunyuta bannakampala nabalemesa kubeera mu Kampala nakugyeyagaliramu. Naye nze nsembya ngamba minisita wa Kampala ti ddayo mu Kamba gye waakava. Futa yaani twagala okumanya futa Pulezidenti Museveni futa yaani futa gwe wamuweereza Kabanda yaani Pulezidenti Museveni famire yonna ey'amadamu Misa Kabanda alese ne bbaawe Kabanda bamaamidde ekibuga buli wamu wonna weetaagisa weebali batudde weetala omuzinzi waffe batukubye kumulirayo mu ttaka. Pulezidenti Museveni ofiirwa abantu fatubeera ku gulawundi fatukola akalulu essaawa zino batugoba tugenda kukolerawa. Twagala futa oyo tumutegeere bulungi. Twagala Misa Kabanda ne bba Kabanda bagenda mu kisenge kyabwe tubagobye mu Kampala ensonga zaabwe bazitekewa eyo. Nze Nabukenya Small Farmer Chairman wadde
entege ya maketi batusinalo nga nebaza omukulembeze w'akasiita webale tulinyira musaayi mukama akuwe kyosinga okuyayo n'okwagala okujja okweyingiza mu nsonga z'obutale by'otasuubuliranga interest wagijeewa obwadiikula bwo buzeeyo mu akeedi waffe abakeedi ng'obagambye mu ifurizi tobabuuliranga ifurizi wagikomyawa wagamba abakeedi banyigirizibwa mu butale banyigirizibwa basasulira lenti mu ddoola abakyayina bakola emirimu gyabwe ensonga ezo wazikomyawa gusobolera ddala okugusa ensonga yammwe kuffe nga kasiita tugenda kubeera mabega wammwe netusobola kugamba nti tusobola okubategeerera era mbasaba tujja kukola kyonna ekisoboka ababeesibako tubakakase nti bannaye abasuubuzi b'obutale bamanye ebizibu byabwe ate nsanyuse bulungi nga mubijjeyo bulungi ne mubinnyonnyola tugenda naffe kubeegattako tulabe buno obuganye tubukusa tutya naye embeegayiridde nina balula bendatandisa okulya nedda andi akati omusajja jje biki bye yali agusizzaako nnyo ne baŋŋamba tugende nabo mu State House ne baatuuka omukulembeze w'Uganda bamugamba tulina akaama kaffe tuli bubi bano abaagala ensonga z'abasuubuzi sooka obagobe akati ate bajjeeno neeno babatabule bajja mu kikuubo baali batutabudde era ne tubagobayo era mbadde mbasaba mubagobere ddala temubakkiriza era mbakakasa wonna naye obukulembeze bwammwe bulwanya abasajja bano ne ttiimu basajja bamanyiye era sirowooza nti waliwo ekyali kigaanye nze mbadde mbasaba tujja kugatta amaanyi tulabe nti mufuna obwenkanya naye bannamudiku baddiikuula mubagobe mu butale sibembeze bwammwe bumanyi ekyokukola temuganda nga asoosodde bulungi n'obwo obulamu tugenda gatta amaanyi tulabe nti abasuubuzi baffe abakolera mu butale obw'enjawulo basobola okuyamba mukama katonda abampeera omukisa ne bannyabo amanya gange nze John Kabanda ndi pulezidenti w'ekibiina kye bayita Federation of Uganda Traders Associations. The umbrella body egatta ebibiina by'abasuubuzi okwetogoola eggwanga lyonna. Si bagagga bokka wabula abasuubuzi bonna abaavu n'abagagga. Fenga abakulembeze bafuta tetuli bannakigwanyizi wabula abasuubuzi ab'omu butale basooka kuleeta bbaluwa zaabwe nga beemulugunya. Ezimu ku bbaluwa zenyogerako ziizino. Omwezi gwa 10 mwaka guwedde, endala twazifuna mu Desemba ow'omwaka oguwedde ziizino. Ate ng'omuntu akuwandiikira n'ateekako n'amannya g'abamembazi abakakasa ekyo kyakoze eki kyayogedde byonna biibino. Abalala baabano ne tubaweereza empapula ne basayininga linnya ku linnya zonna zonna zino mpapula ng'abasuubuzi batuwandiikira okuva mu butale obw'enjawulo nga baagala tubayambeko ku bizibu kubaga this is an umbrella body for traders fraternity. Abasuubuzi mwetwegattira si bagagga bokka wabula n'abaavu kubanga ffe tuli konkoshuwa nti omusuubuzi ava ku leva esooka ya wansi n'alinnya n'agejja n'afuuka omugagga. Pulezidenti Kabanda John mba nakigwanyizi bwe sirwanirira abantu abo beetaaga obuyambi. Abantu batuwandiikira
era oluvannyuma lw'okutuwandiikira ensonga zaabwe ze zino ze tuli mu kuddamu ne tubagamba tuli bize tetujja kusobola kujja katale wabula kyetugenda okukola kwe kutambula tubayite era twagenda mu butale tubagamba mwenna mujjire wamu tukwatagane wali amaka gaffe ku paaka empya ne tuyita baminisiters abavunaanyizibwa okuli minisita wa Kampala kubanga yatwala fraternity eyo erimu obutale mu Kampala ne tuyita Idi wa Kampala ne tuyita abavunaanyizibwa bonna ne tubagamba mujje muwulire ebizibu by'abantu bammwe era abatalina bizibu bambi tubeegayiridde temujja mu lukiiko enkya twagala abo bokka abalina ebizibu challenges that affecting all traders who are dealing in market abo abali mu butale betwagala enkya bajje n'ebizibu byabwe oli awanika omukono agambe minisita nti honorable minister nina ekizibu kino ne kino ne kino minisita bw'abanga asobola okimuyamba bakibayambe ffe tetuli bakyetwala mu butale abasuubuzi batuwandiikira amabaluwa gegana amabaluwa ge tuli mu kuddamu bwe buvunaanyizibwa bwaffe bannaffe bangi bamaze mu bukulembeze bw'abasuubuzi emyaka egiri 4 tebagendangako mu butale kati nze newunya omuntu ava eri n'agamba nti olukiiko terujja kubaawo lwaki banaife tetulina muntu yenna gwe tuli mu kulwana naye era bwe baba basobola bajje enkya mu lukiiko nga bo bayina solution bajje bagambe bana ekizibu kino ekibadde kibaluma tukijjeewo ne kino tukijjeewo ne kino tukijjeewo ffe batuvumira bwereere naye ate tuli bakulembeze abamanyi buli mbeera yonna eri mu ggwanga Uganda era n'entalo naffe tumanyi ozirwana lwakuba bino si bya ntalo ate tuliko nkoshuwa nti olukiiko lwaffe lujja kubaawo kubanga twaluyita ne tuyita ne ba stockholders ba leaders abagenda okutuyamba okugjawo ebizibu ebiruma abasuubuzi nga tuliko nkoshuwa nti basobola era Solidarity forever, solidarity forever, for the markets makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, for the markets makes us strong.